Scenario kubuza abafamily asula mu nyumba mukubulira. Kale tukiriza yafunye omuti omulala. Mukubulira. Kubuza abantu kati nafu tukuteeseko obusungu tugujjewo bwe kibanga kitufu gwe gwamuse nga tebamulese bulezi. Abakoze ekintu kino mumuwayiriza nti yeetuze Hamadi bababuulidde ensoma gye yasoma kubale tumumanyidde mu mateeka byabufuzi naye abadde sheekh ajjidde naye byonna byamu nsaba abawalimu ne baganda bange n'abaana bange tusigale kimu yakusabira muganda waffe. Ettaka ly'e Kayunga lifuuse kattiro. Mbeera nsabira n'okwebalizaako Katonda abantu bawadde ssente okusobola okubaako byagula sifaayo ku likodinga ze nalabalaba ddala. Nange mwagala neegatta ku mboozi y'okwetuga ku myaka gyange. Nange mu kiboozi ekyo mwe mba ŋŋenda. Tusabe busabi Katonda oyo akwata omusajja omulema n'amulinyisa omuti ng'ali mu kkanzu nga talina na muggo atwese lugogo omulala mu bwangu ddala tusobole okunyweza ensonga. Waliwo omuntu ow'omutima omubi ng'ali bwomu oba nga yeegasse n'abalala nga be bakoze ekikolwa kino ekyokutta omusajja ate ne bamuswaza nti yesse Allah tukusaba ossa obuyinza bwo omuntu oyo oba abantu abo Mukama bategerekeke. Kubanga okulembera Bugerere kati kufuuse buzibu. Ye bw'otandika ku nsonga y'ettaka entaano oba ogisimye. Ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ago ge masimu ge yatukubidde n'atugumya nti mugume tujja kujja tuzoganye nate. Njagala kusaba ofiisi ya Pulezidenti ng'ekiikiriddwa RDC gwe tutudde naye wano. Babaka bannanga ab'omu Kayunga tutereze ensonga y'ebyettaka. Enfaanana y'omulambo bwe gwabadde kubanga nze nga singa ddala yadde yeetuze yandibadde ng'oba emiti guno mu kuwalampa oba ebirungi byamubuzeeko oba emikono gyaddugadde oba yabadde ng'asupagolinga okulaba nti naki yeetaasa. nga yalina kye yakuwa oba kye yakuteresa okwekebejja omulambo kwakoleddwa mu maaso gwa muganda w'omugenzi nga kwotadde ne vice chairperson ow'e Kayunga. Bonna ne balaba ebyabadde ebikolebwa mu bwerufu era oluvannyuma abakugu ne balaga nti omugenzi yafudde mu ngeri ya kwetuga era oluvannyuma omulambo ne guweebwa famire kubanga bagutwala baguziike mu kitiibwa. Nanno okunoonyereza kw'emisango egy'engeri eyo tosobola kukugala mbagirawo era osigala nga okyanoonyereza naye naddala okubanga tuzuula embeera eyamuviiriddeko okubanga alowooza kubanga yejja mu bulamu bw'ensi. Oba oliawo ekigendererwa ekyo bwe tukifuna tukikozesa okubanga tutaasa abantu ate abalala abantu badde nga bafuna ekirowoozo ekyo kyokka nga bakyali balamu.